Palamenti ya Uganda emaze okuliisa etteeka erivunaana eribonereza oyo yenna alya awunyiriza atembeeta oba apromoting ebisiyaga mu ggwanga Uganda. Musango namige, musango gwa ddala, musango omunene ennyo eddala, musango gwa naggomola eri yenna akwatibwa mu kutambuza ebisiyaga, mu bipromotinga, mu kubirya, mu kugezaako obitandikawo mu ggwanga Uganda. Ayo yenna anakwatibwa mu nsonga eno musango era waakuvunaanibwa obulamu bwe bwonna. Lino ly'etteeka eriyisiddwa Paalamenti ya kuno nga bagamba nti okulya ebisiyaga musango munene, kuba kutyoboola ddembe lya buntu, kuba kutulugunya kye basinziddeko. Bw'alya ebisiyaga aba atulugunya gw'abirya. Era etteeka ne liyita. Naye tukimanyi bulungi nti etteeka lino lyayitako, Museveni n'aliteekako omukono ne kimulya. Amerika n'emugoba mu nsi yaabwe ne bamuwera, n'amawanga g'abazungu ne gamuwera okuddamu okugenda mu nsi zaabwe. Bamukwatirako ne mu woteeri ne bamugaana okufuluma, ne bimuwunyako. Olwo nno n'atiitiira, kyeyava yakapanga n'ayita mu Andrew Mwenda ne bawaaba mu kkooti. Etteeka lino ne lisazibwamu n'aweweera. Kati olwaleero bazzemu baliisizza, katulinde bagenda kuliteekako omukono. Era bw'anaaba agutaddeko bagenda kuddayo mu kkooti bawaabe era gusidisazibwemu. Ye katemba bw'atyo bw'agenda okutambula. Bino bibadde bigenda mu maaso, ye ng'alina eryoze zaali mu kusika, agezaako okufuna attention, agezaako okusika abazungu baddemu bateeka amaaso ku Uganda, beerabira ebya tocha ebibaddewo ebyokuwamba abantu mu drone. Kyagulanyi bw'abadde amulabisizza, kati ali mu kubakyusa obwongo abazungu abajje mu tocha gy'akola ku bannayuganda abazze ku by'ebisiyaga. Oyo ye Katemba yekka aliwo n'akazannya akaliwo. Kati gwategeera wuliriza bino. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alwanira eddembe ly'obuntu, alwanira bannayuganda okubanga tebatochalingibwa. Kibadde kiridde Museveni mu nsi yonna nga buli mulaba nti Museveni atochalinga bannansi. Kati Museveni azze n'abasajja ne bagamba nti okulya ebisiyaga oba oli mu kutochalinga. Awo wendi toyinza kudda mu Paalamenti n'otesa ku bisiyaga nti oba otochalinga nga nze n'amaaso gange naawe andaba n'amaaso go. Tewali gwe baali balidde ebisiyaga, gwe wali olabyeko eyali avuddeyo n'agamba nti nze bandya ebisiyaga era ne bankola kino na kino. N'olaba nti oba alina obulwadde bw'alwadde oba alina obulwadde bw'alina, kale oba gy'alayinza okuba nga gy'ali omu oba babiri. Naye olwaleero nina olukalala lw'abantu basoba mu 300 bannayuganda abatulugunyiziddwa gavumenti ya Museveni, ababookeza paasi, babakubye emiggo, babassa obusajja bwabwe, babagyeemu amannyo, babagyeemu enjala, babagyeemu amaaso, babamenye amagumba, battiddwa nga battiddwa gavumenti ya Museveni. Saako Paalamenti ye Uganda lwetuula neteekawo etteeka erivunaana omukulembeze w'eggwanga bw'abanga atokyalinze bannayuganda bannansi baakulembera. Tebateekangawo obudde bwonna kwogera ku nsonga eyo nti waleetewo etteeka erivunaana Pulezidenti ne baakula nabo ebitongole bya ISO, SIU, AME, UPDF abanaabatulugunya abannayuganda, abanaawamba bannayuganda mu drone. Etteeka terikolebwako era ne bw'ovaayo okubyogerako mu Paalamenti nga bakusirisa. Kati abantu abattiddwa Museveni ne gavumenti ye, abantu abatulugunyiziddwa naawe bw'olinako obujulizi gwa ndaba era mpuliriza, be bookyeza paasi, be basazeesaze emigongo, be bagyeemu amaaso, be bagyeemu amannyo, be tuziise nga gavumenti ya Museveni yeebasse. Oŋŋamba otya nti okwo si kutulugunya, wabula okulya ebisiyaga kwe kutulugunya? Nga ggwe ali wantulanga ku muntu gwe balidde ebisiyaga bw'afaanana, ate tewali gw'alya bisiyaga nga teyeeyagalidde, tewali gwe bakwata. Kibanga ava onagenda n'okwana omukazi kuba n'okwana malayawo n'omugula, muba mukkiriziganyizza ne mukola bye mukoze. Kitegeeza ne gwe balya ebisiyaga n'abirya babikola nga bakkiriziganyizza okubikola. Kati oŋŋamba otya nti okuba kutulugunya era kyetaagisa etteeka nga bali beeyagalidde okukola bye bakola ebintu byabwe. N'oŋŋamba nti okuwamba bannayuganda
okuwamba bannansi, okubabuzaawo, okubatta, okusikutulugunya. Era ekyo tekisaanidde etteeka libonereza mukulembeze abakulembeddemu okutulugunya bannansi. Lwaki tulaba basaalirwa ne gaalubindize n'akalevu ke n'obutabbuliiki bwe ng'aleeta etteeka mu Paalamenti erivunaana, erisiba, eribonereza omukulembeze w'eggwanga, ebitongole ebikuumaddembe ebivaayo ne biwamba abasiraamu banne, ne bikuba abasiraamu amasasi nga bali ku mpingu baakakwatibwa, ne bikuba bannansi ne babookya paasi mu bifuba ne mu migongo, ne bikuulamu bannansi amaaso, ne basalako bannansi emimwa mu gavumenti ya Museveni. Lwaki basaalirwa n'abamukozesa tebaleetayo etteeka ku ebyo ekutulugunya okwo? Toyinza kuŋŋamba nti Ly'Ebisiyaga kuba kutulugunya ddembe lya buntu oba kutulugunya muntu, kuba bonna ababikola abirya ne gwe babirya baba bakkiriziganyizza era nga beeyagalidde, tewali gwe bakwata. Kati nze gwe bawambye ne bambuzaawo, ne bantulugunya, ne banjokya paasi, ne bankuulamu amannyo, ne bankuulamu amaaso, ogamba otya nti nze sirina kwogera mu Paalamenti era ebyange birina kuteesebwako buteesebwa, eddembe lyange lirina kuteesebwako buteesebwa, nti oyo bamute asooka atukolere kino tulyoke tumute, naye ng'ate eriiso ly'ozigyemu togenda ddinziriza, erinnyo ly'ozigyemu togenda ddinziriza, omuntu gw'osse togenda kumuzzangulu. Ekyo tekyetaagisa tteeka kubonereza akola ebyo, wabula abano abakkiriziganyizza okukola ebyabwe bo beetaagisa etteeka. Bano bali mu tuvuga kapaalo kutujja ku mulamwa guno ogutuuka ogw'okutulugunya bannansi. Tambuza akatambi kano buli omu ategeere, buli omu agguka obwongo. Tewaliwo Bisiyaga mu Uganda. Buli abyogerako nga gamba mu Ebisiyaga biri mu Uganda bijjudde mu Uganda, oyo y'omu ku abo abali mu kubuzaabuza ensi okuggyawo kino ekiwamba abantu, ffenna tutunulira Ebisiyaga. Gwe wali owulidde wa nti gundi yuuyo bamugobya emisinde ne bamukwata ne bamulya Ebisiyaga? Gwe wali okiwulidde wa? Tuwulira nti gyebiri babirya, naye ababirya ababyerya ne be babirya baba bakkiriziganyizza. Oli alina obwetaavu bwa ssente, tugeze mbu balina ssente, oli alina obwetaavu bwa ssente, kubanga Museveni abuzizza emirimu, abantu tebalina mirimu, tebalina gye bajja ssente, ate beetaaga okubeerawo. N'agamba sirina ssente, ate ono aŋŋambye bwe naamuwa Ekisiyaga agenda kumpa ssente bwezi, lwaki sikiwaayo n'ampa akasente ne mbaawo ne ngula kamotoka ne nzimba kayumba. N'awaayo Ekisiyaga kye ne bamulya Ebisiyaga byabwe, n'afuna akasente mu kweyagalira nga takakiddwa. Kati okolera otya oyo omuntu eyeeyagalira okukola ekintu etteeka? Kuba ne boona olikola etteeka tewali kirigenda kukola. Ababikola baba beeyagalidde, tewajja kuvaayo awaabe. Bino byonna ebyogerwa ne bateekawo bapasita awo ab'envi mbu Ekisiyaga kingi mu Uganda tukirwanyise, mu mpesa tulwanyise Ekisiyaga, nga tasobola kuvaayo ogamba nti ekiwamba abantu mu ggwanga kingi, musituke tulwanyise ekiwamba abantu ekitta abantu, kuba kirinako obujulizi. Nze tojja kundeetera bintu bye sinaako bujulizi, bye sirabangako n'amaaso gange. Oli najja nannyumiza nze bandi Ebisiyaga nga tewali bujulizi. Nga bandi Ebisiyaga era ne ngenda mu ddwaliro ne bampa ebbaluwa yino. Nze ekintu ekiriko okugenda mu ddwaliro ne bampa ebbaluwa sinza kirirayingako nti obwo bujulizi. Mu ddwaliro kati bantu bawaayo obuwi ssente ne bamukolera kyayagala. Njagala ebbaluwa ogambe nti ndi mulamu, omusawo n'agikolera nti oli mulamu naye ng'oli mulwadde. Njagala ebbaluwa ogambe nti no bandidde Ebisiyaga, omusawo n'agikola naye nga tebannabikulya. Ebyo nsibirirayinga kuba it's not visible. Njagala obujulizi obuli visible. Oli aveeyo atulage nti mundaba nabadde bwenti ne bwenti, lwakundya Bisiyaga ne watali bujulizi obwo, ng'ono yeekoledde ekintu ng'ayagala okuva mu bwongo bwe. Ekyo tekyetaagako tteeka. Bino bye bayita okumala obudde, bye bayita okutujja ku mulamwa, okutubuzaabuza. Naffe bannayuganda ne tusiriwala ne tulowooza mbu Ekisiyaga kikyamu temukitunuulira. Bannange, kuno kuba kukkiriziganya kw'abantu, temunkwata bubi. Nze ekinnuma bannayuganda bawambibwa. Tulina baganda baffe abaakabuzibwa situmanyi wa gye bali, General Gaddafi tumanyi wa gy'ali. Baganda baffe bangi baakwatibwa ne battibwa. Baganda baffe bangi baabattamu, abalaba ne baziikibwa eyo embalala mu Bisegguusi. Bangi basuula mu mayanja, obujulizi weebuli, n'ababanoonyanga weebali, n'abateebwa bavaayo nga baggiddwamu amaaso, nga baggiddwamu enjala, nga batemeddwako basaliddwako emimwa, ng'oli amenyese mulema lwa gavumenti ya Museveni.
N'oŋŋamba oyo akola ebikolobero teyeetaaga tteeka era Zaake bw'ayogera Zaake atwaliwe mu kakiiko k'empisa. Lwaki ono atimbeeta ayogera ku Bisiyaga mu Palamenti kuba ali mu kubiwa promotion babiwadde hype kati buli omu yagamba Ekisiyaga kye ki? Nani nandiriddeko ne mpulira biraka biwooma lwaki babirwanyisa? Gye buva gye bwenkana buli lw'oligamba ng'omuntu nti togeza n'okola ekintu ekyo. Togeza n'okola ekintu ekyo ngo oteekawo amaanyi force nnyingi ajja kuwalirizibwa okukikola. Wabula tolina kukimugambirako ddala, olina okulaga nti tekyetaagisa, mbwongo bwe n'akijjamu tekyetaagisa, n'omusomesa byokka ebyetaagisa mu bulamu. Nti omusajja bw'akula agenda n'ayogereza omukyala n'awayira era n'azzaayo omuzigo n'afuuka omukyala n'omwami ne bazaala abaana baabwe. Abakyala bataata mwandibadde muwimbirira kintu kimu kyakulaba nti family is breaking, nti omusajja yenna bw'awasa mukazi we ne baawukana ogwo musango, nti ne muteekawo standards nti mulina bw'oba ng'owasizza mukyalawo olina okukola ABCD n'omukyala alina okukola ABCD okuuma obumu kuba ezo z'empisa ezijja okukulira mu baana baffe. Omwana bw'akula nga taata waali ne maama waali kye kigenda okumukuliramu, naye bw'anaakula ajja kukola bazadde be kye baakola. Naye bino ebyokubeera nga taata ali eri ne maama ali eri olw'embeera y'ensi mwe tuli abantu tebalina nsimbi kyekiviirako ebyo kati gabalemye okunogera eddagala. Ekiviirako ebyo okubaawo muli ku symptoms, mujjanjaba symptoms naye nga waliyo ekinyusi eno ekivaako ensobi eyo. N'olwekyo nze bino sibiraba mu mulamwa wadde bayisizza bali ku malya nsimbi gaabwe beerire n'okutubuzaabuza tujja ku mulamwa omutuufu naye nga nsinza kuva ku mulamwa naawe ndaba era mpuliriza tova ku mulamwa manya ekituufu kye kiriwa. Bino Ebisiyaga tewali gwe byali birumizza, wali wabanga baabimulya yayagala yeeyagalira tewali gwe bakwata. Nze kino nnyinza okukikkiriza babanga mukyala kuba abakyala banafu oyinza okugwira omukyala n'omukwata n'omutusako gw'obuliisa maanyi ekyompulira, naye omusajja asange musajja munne amukwata mwambulemu empale. Musajja nga takkiriza, musajja nga takkiriza kizibu ddala. Ono Katemba banne byabwe bye bayisaawo Museveni ali mu kusika bazungu eriyo baddemu bamulowoozeeko ne byonna bijja kuggwa mubere babuufu mwebeereremu.